Richard yafiira Canada. Mukama waffe nedda. Olaba yabeerako amafuta ga Katonda akolima ekikolimo ne kikwata yali mu okugamba Katonda akuuma omukuumi we. Teyali mukuumi yali musibi wa ngatto. Yali wa buguwa Butambaala manya. Yali mukuuma Pastor Bugingo n'alimu okugamba Katonda akuume mukazi we Richard. Taata ekyo kimenyewo. Gwe wakani ani akulondera ettayi gy'osiba n'Obutambaala bw'ani abukulondera? Mukyala wange ssebo. Mbadde manyawo sigaalo. Nedda ssebo. Kakati njogedde ki ekibi kye mbamenyawo? Anti oli yali musajja munne ssebo. Etteeka baali sayininga. Abirya mbubba. Ekitali kibi ye bwe yasangawo. UgandaEyenkya. Ekyokubiri mugambe teri ddogo liyinza kunkwata mbulamu bwaye nga livaawo. Ate omusumba ate ebyeddogo obyogerako ki? Yakimanyi kyenjogerako mugambe teri ddogo liyinza kunkwata. Nabwali saddaaka akati nabwali noonya ebbiwa ekikere. Omukulu akuweereza eddogo. Talina byayinza kunkwata terijja kunkwata atajja kweka ate yandineegendereza bayinza okuba inavaayo ndowooza alaba ebigenda mu maaso. Akati nakabba nakwata akati nenkafukako nenkazaamu. Akati akaliwa taata. Otumanyi yakamanyi. Wetwogera ku kati akategeera butegeere. Wakabba. Sharinga video erimu bannamawulire basoloti bonna bakamutuuseeko video eno mugambe akati bini akafukako n'akazza mu busawo. Byebizuubi ne bigenda mu maaso. UgandaEyenkya. Bugingo agenda kwongera kalulina okwanika Bugingo mulaga nti si mutuufu. Ati era buli olagamba mbu tenti zaabibise sinawayaza amasanzi bulijjo byakagwa emirundi emeka. Ebizibu bikyajja yereka alwana okukakasa ensinga bwali omutuufu. Buli musayi gwonna gwe yakwatako n'obulamu bwe bwemukaabirira abunaabe nga tegutukula. Alina emisaayi mingi ku mukono oba omusaayi mungi mu ngalo ze. Era singa Uganda Blood Bank bamanyi bandigenzeewo n'abaakooga omusaayi gw'alina ku ngalo ze ne bakuteeka ku bantu. UgandaEyenkya. Omusajja teyandiisa alekerawo okulimba abantu nti nno yandiisa yandabirira. Nali mu maka ge nga nkola yannonda ku street. Yalonda ku street nagenda okugenda ku sorting nga amaze okukola ku ABS nga amaze okukola ku yanja ku HTV nga amaze okukola ku Shiro. Yanja ku street oba yamala kulaba ability yange nalyoka anasula lwajja yali ampa omusala ku soroti. Programu yange yali ereeta emitwalo emiliyoni 3 eya fast buli mwezi. Sorting nga nkola ku radio fast nga nkola zibulatudde nga nkola ekyombo ky'omulidde weekend breakfast nga nkola n'ekiteeso kyo pavili program pavili nga ngenda outside nga nkola live ekiteeso kyo emitwalo 5 yayinza okugakolera. UgandaEyenkya. Kati awulira obusungu okuba nti emmundu ye teyanzita. Waliyo omukulu yalina emmundu? Musawo gyazunga nayo mugambe emmundu eyo agizeeyo ejja muttisa. UgandaEyenkya. Bugingo tosobola kundoga n'obwolige kino nkibu Bugingo tosobola kundoga ate kaakati bwe weeyala kundoga kakulage nti omuzannyo gwo ngukusinga kati katwenoonyeeko mu myoyo. Wangi taata? Emyoyo girinnye nnyonyi. Ogenda kumulinga warfare. Ogenda speech warfare. Kamulabiriza utisikati. UgandaEyenkya. Suzani mugamba silwazi basenkubuge bambi abandi badde kati bali mbukadde bwabwe obuto bwakolerera obukadde kati bali mu kubona abona mbukadde okujjako babonyabonya bavubuka. Omusajja si bayagala nnyo okukozesa abantu abatalina bakagulamu ntuufu. Kyobola yatufunanga agende mu katale kale n'alondalonda babajja mukolera emirimu gye nga tolina na waakuloopa. Kyobola bwe yaleeta nammeere n'amwefuulira ng'ayagala omugoberera effe byatera okutukola. Oyo yali mugezi. Namusasuza emyaka 2 contract n'agimala. Si bwe muyayi akugoba waayagalidde contract oba gwe bateriiwa okugoba n'enkwaya emyezi. Kugamba ye awulira bwe yatuuka bwe yayiga okutuula ku ttooyi awulira nga yayiga
UgandaEyenkya. Eyayamba Bugingo kugenda mu kkomere wakatuulamu asabe katuulamu bamuggyeko leediyo mbu bagenda President Museveni bagambe President Museveni asonyiwe katuulamu mbuno nga bamaze owaayo leediyo ye Mubende n'egundi ne Fort leediyo ye Fort ye yakatuulamu gye bamuggyako nga bamugenyimbye Bugingo najja ku kituddaga atusabire katuulamu bamute eyali mu ddiiru eyo amanyi n'ewali ne ssente zagenda ku ttaka eryo we zaalaga. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mu abali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga bekwata Brand Property Services Uganda Limited gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweeru w'eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banaffe aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe kyo langi okwetoola eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Bassebo ne bannyabo Isaac 1Ks yaŋŋambye tugenda kukola kusa mu ddakiika 10 mulaba yange eddakiika 10 ne kazizina 32 kati wuuyo ajja wuuyo oyo Isaac mulaba abuuka bigundi mumulaba kati olwazze enkuba etonnye n'ebbugumu nerinkwata kambigire nga nti bakola wadde ogamba enkuba etonnye n'ebbugumu nerinkwata banaye enkuba etonnye gyenva etonye gyova n'ebbugumu linkutte naye Isaac enkuba tennatonnyako balage enkuba tennatonnyako ssebo lwaki oli enkuba ekukubidde wa Isaac tandikire ku bujulizi kubanga nsize nabo bujulizi ki ssebo leero bw'oleese obujulizi waliwo eyagambye mbusewo wakola entondo bwe bayogera ku nviiri zo kaakati n'osalawo emerako eno mbusayi bwe toyogera ku nviiri zate kati wakweka nkweke wakola entondo mbu wakola entondo naye kakati ssebo oŋŋambye eddakiika 10 laba eddakiika olimu ogiddemu 32 laba ezo ddakiika z'Abafirika labayo abalabi mulabe wenkugamba ddakiika 10 tegeereza Abafirika nanga Isaac oyongeramu endala aga ne gabeera 3 enkuba koze kukwatidde wa ssebo ensanze mu tawuni naye eri mu tawuni etonnya n'ebbugumu ne likukwata kati ebbugumu likutte lwankuba n'obuyayi obumazeemu bbanga ki bwe bumazeemu obuyayi bukumazeemu ebbanga ddene tetuneemalamu naye bwe obumazeemu omusajja antegeezezza nga bwa naye bagize essaawa okoye ebyokugira oyenga ebyokundabako wekka tutandikidde wa leero tandikire ku bujulizi obujulizi olinamu obujulizi bujulizi ki leero bw'olina Isaac tutandikire ku bujulizi oba olina specific topic gye tuba nina obujulizi omu 2 3 4
5 katusooke tuyimba ssebo tujja omukulu azze mbalaze ng'ayingira ampadde eddakiika 10 zakayita ka 32 ngambye alina obujulizi oba bujulizi ki bwolese naye nawo ne obuntu bwange wano luli eri obwali right mbulinawo okwo katujje nabo tubujje obu oyinza okoppa ansa lindako sooke muteeka eno oli mugezi nnyo okoppa okozesa ate mutwe gwo okozesa artificial intelligence olina artificial intelligence mutwe AI eyo ekoppa bukopi ekoppa netereka ate nenkuwa kyenkopi ate nga kyekituufu waliwo abakoppa ne bagaba ebifu eka muzwali okopyeko mu kibiina wa mu bibuuzo oli namukoppa nga ifuna omugamba ansa eyo nga si ntuufu okukoppa is part of me bw'omala mu kibuuzo essaawa nga tokopye mbeera nkigudde naye ka muze buli lwokoppa oyita mbeera kwa village kati kankubuulire tokoppanga kusinga ate tokoppanga kugwa okoppanga kuyita bwe kasitoyita naye kati bw'okoppa omuntu nga tajja kuyita era yabeera nze mpita ye n'agwa kozinze moto yange koppa oyite eza tokoppanga ku linnya lyo n'okoppa erinnya ly'omulala awali nneema n'oteekawo ogenda okugikeroga essole kati oyo ate abeera mugezi nnyo okusinga awandiise abeerako mugezi nnyo okusinga gw'okoppa bannange tubaniriza katujje omusajja alina wano buli right questions ze alina obujulizi bingi bye tulina okwogerako omukulu ennaku zino enjiri ku kituuti eri ku sex kwepiikya kati bayilawe ndikwagala tukole episode ejo tugenda kolayo awo episodes nga 5 naye nga tukufundikira okugalawo kukwogera ku muntu atawulira kozi tukoyo okwogera n'abawumba tutu nkoye okwogera n'abawumba tutu ate sikoye kwogera nawe nkoye kwogera nandiga waliwo ezibadde zivaamu era bampeereza message yes waliwo omukyala ali ku YouTube channel ya Facebook bampeereza message waliwo n'omuzungu oba awulira atya pastor Bugingo bya Isaac omuzungu nga lwakuba nti ezo missed calls zimekeyo namba yawe neza kwa tugenda WhatsApp yote kola anti kyendi kugamba yino yakakoma stop wajita WhatsApp njeri sitowaringane tewalabye obuntu kankula kati omuzungu yagambye eki tanaba kwogera nkulira bukubizi naye kyemmanya asiima tetunaba kwogerezaganya mwogera lulimi ki tetunaba kwogerezaganya twekubira era oziraba mist kati muweerezaayo kahawa yutanaziramu eyo namba yawe abantu bayinza okuba bagimanyi simumanyi gibalaga no muzungu ono agenda kunfiirako ndaba Robert Makini +61 country code yawa Australia kimanyi asiima naye emirimu gy'okola asiima lwakuba tetunayogerezaganya simanyi oba kusiima kikwasiima ayinza okuweera awo Samsung Ultra naye n'agimpa tugenda mukolera kyaki tugenda mulangira kyaki afuna abagobereza gy'ababuulira bannange abakulu katujja omukulu ddaaki amaze n'atuuka oluvannyuma lw'eddakiika 32 mbwe enkuba emukubye n'ebbugumu ne limusukkako katujje tulabe obujulizi bwaleese ekola biki eyo essaawa ogiraba sobola n'okuba ku music lwakuba giraga abantu soke tuziwanike zonna mujja kutubuulira yaani ayina feeke eno Apple Watch naye lwakuba nti Apple Watch ndigikozesa ku Phoenix kamuze eno Apple Watch series 10 katujje Uganda Eyenkya omukulu omaliriza n'otuuka ssebo
Natuuse dda bakuyita bagamba ndi butaka bakyogera batya naye kati statement eno omaze n'otuuka mu lusoga tugyogera tutya naye ojja ofuna ekyo ng'osomesa abantu olusoga basomesa olusoga ate bakumanyiira bumanyiire wasomesaako abantu ate nga be baagala okusomesa tuuka ekiseera ne naye Isaac singa emirimu gyonna gyagaana obusomesa wandibukoze ng'emirimu gyonna gigaana okugjako nga nsomesa ba university ne bakuwa abaana ba nasala Isaac ng'omusaala musava sisobola n'abasekendule tosobola n'abasekendule sisobola basekendule muyinza okumaliriza nga yagala ba kampasi ngendo mala lekica lwaki oyagala ba kampasi Isaac anti ngendo maliriza embuto zenkanankana n'abali mu kiraasi abo benjagala nerino ggwanga ate tebaliiko poliisi abo baba bagenda siba ani okunsiba wa kampasi namunsu alya ku nswazi omulwadde omanya omusawo alya ku balwadde ewalaba omusomesa omusomesa gwe basula mu shiiti sebombu yali ayagala kugira mwana yali coaching yali agenze for coaching waliwo coaching weetuukira ng'olaba wetaaga weesitukiremu weetaaga weesitukire nga coaching terina kunoonya ng'olina okgenda ewaka si waka tukuyita kwawe ng'olina okgenda kwawe ocoachinge naye mukyala walaba sho zino beiza wendabula ne sekulabula waliwo omusajja omukazi eyabadde agenda okunkubya genda ku YouTube leero olina ku data leero kandabe wala omukyala yabadde agenda okukubya bannange yagenda n'apositinga bannaye we muba temwagala temusobola kuwandiika Luganda mulekere comment omwana yawandiise ekintu mbuki mbayizaaka oba wandya nga yabadde ategeeza ki yabadde ayina ekintu kye yali ayagala okwogera naye mu kifo ky'okyogera Oluganda oba typing error Oluganda ne lukyuka bannaye nga bw'onoonya comment nawe wano obuuzo bwange obw'oluzungu lyeri wabwanukula abantu ne bagamba kyekyo. Jane gave me a present on my last birthday. I was very happy. I love my sister Jane. We write the sentence beginning with birthday. The birthday. The birthday gift Jane gave to my sister. I love the. Kyekyo wakana. Oyise. Ate tokibaddiramu. Asoso ogiddamu. Ogiddamu oyinza okyusa ebibuuzo. Waliwo nakabadde. Waliwo nakabadde akalungi. Kobompaako. The plane had hardly left the airport when the accident happened. You write the sentence beginning with no sooner. No sooner the plane left the country. Country. The plane had hardly left the airport when the accident happened. No sooner the airport left the country, the plane got the accident. When the airport got the accident. No sooner the airport left the plane. The plane got accident. Ina kubeera mu past nakugamba ebintu bino obyetegerezanga. Although she said that she would come, I don't think she ever will. Write the sentence beginning with despite. Despite she said that she will come, I don't think that she will.
Awo what right is? Hey, without changing the meaning. Ebibuuzo ebyo bibeerako ekigambo without. Kati gwe amakulu owulira gajja. Amakulu oyina okugaleka. Abaza kiringa kirimu no sooner had the airport left the plane got it. Kati amakulu kyangu muno Uganda kiriki? Tuli wagamba musimanyi Moizaka yayinga n'omuzikiti gw'engatto. Mukulako nga amakulu gavuddeyo. Naye gwe tobirabanga bibeera bijja. Ninawo obuntu bwange wanene bangambye omusajja oyo yayanukula ebibuuzo era oluzungu alumanyi yaluyita Victoria yekola. The children couldn't go swimming because the sea was very rough. Right? The children couldn't go swimming because the sea was very rough. Write the sentence beginning with the sea was too. Oluzungu olutali musomesa asobola kuwa bintu bingi bwe bityo. Mulimu simu. They think the owner of the house is abroad. Write the sentence beginning with abroad. Abroad. They think the owner of the house is abroad. Write the sentence beginning with abroad. Abroad, they thought that Abroad thinks that the owner of the house is abroad. Abroad thinks that the owner of the house is abroad. Bwe. Yeah? Message eri sinagiraba bulungi. Comment ziba nnyingi. Wamala ogenda kunzita abasumba sente ze balya bantu kyokka bannammwe munsanyusa Katonda abankuumire Nuupu headquarter land title in Nuupu's name, not an individual. Bakulu ekyo kyemukoze tekiriyo. Gentlemen, I am sure your testimony are very wrong unless you have high-class people in your contact out of 300. Bano boogera. Boogera biki? Eza kagwe muzibe w'amaaso ani agaba obugagga Katonda bw'omuwa kudisaamu okusinga. Ono yali aŋŋamba mbu tuweeyo owa Pentagoni. Mugamba waliwo anaabuuza you feel tired now because you didn't sleep very well last night. Write the sentence beginning with had. Had the tired. Had amala obuntu obwo gwotali busetinga bulungi kaddemu nkakubuulire. You feel tired now because you didn't sleep well. You didn't sleep very well last night. Write the sentence beginning with had. Had tired because I didn't sleep very well. Oli mutuufu okope. Oli mutuufu nnyo. Gwe towulira nga kyetaagisa. Bobi Wine is a musician. Bobi Wine is a president. Bobi Wine is our savior. Write the sentence beginning with savior. Savior, our God. Mubaddemu our God. Bobi Wine is our president. Savior, president, Bobi Wine is everything. Waliwo w'okigaanira kuba wano ekibanguke akitegedde kubira mukama engalo. Ono yagamba mbu omuzikiti ate teguyingidde Isaac n'engatto. Isaac simukoowa webale kutuweereza mwannyinaze wamala. Gravity knows to go to Butabika. Naye basajja mmwe. Bugingo loves sex.
Susan Makula loves sex. Rewrite the sentence beginning with sex. Sex, Bugingo and Susan Makula. Sex loves Bugingo and Susan Makula. Ati sex abeera abagadde awo. Okitegedde? Waliwo omwana eyayogera ebintu. Mukyala wo n'abiraba. The mosque entered there is a cat. Ikineke basoma ansa zaabwe ng'olaba nkyamu nfu. Nga nkyamu ate bava ku zange. The mosque entered there is a cat without shoes. Kati oyo ate nga mufu nnyo. Mutuufu. Ate neyo nga yali ntuufu. Anti kubeerako either A oba B. Moto ya lubiri SS yeriweeyo. Moto ya lubiri. Anti twayogera mbo bano twabogerera ku moto zaabwe. Kati tutandike so. Ongambye olina obujulizi. Nina obujulizi. Era butandikira wali wa kugundi ku Bugingo love sex. Kati njagala bannaye kati tuze mu bya serious. Baganda bange abagenda n'abaana ku Kananirandi. Otandise na warning. Oli muzadde ogenda n'omwana ku Kananirandi oba Kanani. Omwana oyo ng'okyamwagala abeeremu ensa. Omwana oyo nga toyagala mukuba lwakubanga ayonoonese. Genda nga ne sponge oba ne headsets. Mubeera muwulira eri ekigambo ng'omwana awulira nnyimba. Akukanziriremu. Wobanga oyina omwana. Omuzadde yenna. Ng'olina omwana. Oyinza n'obutaba muzadde. Buli agenda ku Kananirandi. Ng'oyagaliza abaana abato. Bannaye wootuuka ku Kananirandi. Etegeeza buli agenda ku Kanani. Kati gwafuuse musomo gw'abasenga n'abakojja. Etegeeza tugendenga ne earphone zaffe. Oba earpods. Ate obujulizi buli mu America. Obulina kumpya omukulu nno sabbuuni yali anaabali ku dissoap. Gwe wulira. Ebigambo jinja B. Kansooke mpulire. Number 2. Salawo. Summary. Va ku bigambo. Byenga tetunaba. Buli ka video kengendo ba playingira. Tuyina okukadigestinga. Ate ekirungi ekiri wano. Fete tubateeka bigambo mukamwa tuleeta bujulizi. Naye ate gyendaba twandirekedde oleeta obuvidiyo buno omusumba agenda lekera okugamba nti wemba nsomesa temulikodinga. Kozi tuli bumukolako. Tuli bukozesanga obujulizi. Awo tujja kwesitukira nga tugende mu service. Kati nyinza n'okugamba. Nakugamba nti w'omusajja obudde ekigambo kiri musimatuka. Ojjukira paati eyo. Aliyogera abatemu. Dabagamba Bugingo. Mumuwe akaseera. Ebigambo bigenda bimusimatuka mulitegeera aliyogera amazima. Kikyamusimatuse. Yayogedde amasasi gaani agamukuba. Naye katusooke ne bino omanyi nina bingi. Summary. Va ku bigambo. Ebigambo jinja B. Number 2. Salawo. Weesalire weyiga okwesalirawo. Nga bw'oteebuuza ku bantu ng'ogenda kufuka. Teweebuuzanga ku bantu mwena by'ogenda okukola. Obeeni ategere kye ŋŋamba. Awo kati omutudde omuntu bawulira ng'olubuto asituka yekka tanana gwasibula n'abamu mulekawo ensawo zammwe ne bazibba ekikututte si kya lukiiko. Ogenda kumunga kwegasa nga tonagwobuuziza naye nga byogendako toli mu kusuubula. Kati byogenda okusuubula n'omala okubuuza ekyalo kyonna wamma ndeete ebidomola. Sente zange awo njala suubula jini naye ndeete jini buli gwobuuza agamba tezitambula. Abamu amala okukugamba
bwe mulina erudde omuntu agaana ekintu ye n'akikola kyakuganya ekyennyini n'akuwa n'ensonga lwaki tokigendamu ogenda okwetolwa oti nga yakitandise dda n'omugana egundi muli bantu babi n'aseka omanyi sitaani n'enseko tibaawukana naye nga za busiru banyina benjogera nabo oyagala omwaka guno gukutambulire oyagala ekinja mukama akijjewo waliwo ekinja mukama kyagenda okujjawo waliwo ekinja kyoteeka okujjawo olw'okwesalirawo tutandise kwegamba omukulu ayagala ekizibu kyendabamu ekintu ekyokulabirako kyaleetedde mu Lungereza tukiyita reflex action nti teweebuuza ku muntu ku ebyo byayogedde kya butonde obwongo bukuweereza message nti yessaawa okutemya oba kyekino. These are reflex actions, tezeetaagako kintu kyonna, naye bino byayogerako kutandika bizinensi okola kutya. Omukulu ndaba nga yaleese ekyokulabirako mbu teweebuuza ku bantu okitegeera kwega tutambule mu wawa ate n'ekirala agambye abantu bano nti basalewo abantu tulemeddwa okusalawo era n'agamba musekaaseka nnyo ate kyaki ekyasinzeemu enseko agakuleta mukulu ng'aseka. Omukulu ono yakyasinza oseka. So bannaye mbabuulira ngenda baplayingira obuvidiyo buno naye njagala owulirize bulungi then ojja kuba mu ngalo after nze saagala gamba oba kitegeera kuba omuntu naye kino kikulu abantu abatabeebuuza mu Luganda tulina olugero luga nti gakuweebwa munno ate era magezi muliro bwe gakugwako gakima wa mulirwana kakati osobola kuŋŋamba nti sewo omuntu asobeddwa oba akoze kinga yalaba omuntu yayita mu kizibu oba naki kakati nze sewo mba ngenda okubeera nga successfully oli abantu kati muwulire kano bulungi nebaza mukama nti muusabira n'empangula ne mbasabira ne muwangula kubira mukama engalo ez'amaanyi muusabira n'empangula z'essaala zammwe nzikiririzaamu nnyo era kyesikkirizaamu kwe kugenda tutandika okukola nga abatukola obubi bakola nzikiriza mu kusaba bw'olabanga omuntu ng'ali mu kukola musumba bugingo obubi tobaako ngeri yonna gy'omukola bubisaba busabe mukwase Katonda zonsabire ngende mu maaso n'obuweereza nange nga nkusabireyo ng'owangula saala ge maanyi gaffe saala waliwo eyajja mu maaso gange n'aŋŋamba nti bano abakwogerako nange nabalikoodingidde ngenda buteekayo ne mugamba nkwegayiridde tobalikoodingira era toteekayo ng'alina vidiyo nga ttaano eziwedde alina zisuulayo busuuzi si fulufigo ne mugamba tokikola n'ambuuza lwaki ne mugamba Yesu yali asobola okuggyako emitwe bonna abaali baze naye omutume bwe yasikayo ekitala amatu n'agatema bwekifai Yesu yagabaka n'agazaako n'amugamba zaayo ekitala mu kiraato kyakyo nange kyegamba diliiti nga bye wabalikoodingidde baleke bo boogere sayidi emu yebeeyogera ffe twogere ne Katonda sayidi emu yebeeyogera evume nabo bakimanyi twabaliisa omanyi gwali kukosaawa zino twabasasula emisaala tebandi baddala kyeboogera singa tebaali wamu naffe naye kubanga baaliko ku lusegere lwaffe bagamba kati katubabuulire ebifaayo kubanga ffe twali nabo nabanze mutulaga obukakafu obulaga ne mwali nabo n'ebifaananyi babiina twali nabo bwe twali nabo tebaayogeranga bwe batyo bwe bamala okugenda baddembe okufuujika buli kye baagala balimalirizanga yuda bwe yabeeranga ne Yesu ng'abantu muwulirizaawo balimalirizanga nga bafalisaayo ng'akutula ddiiru at last yeeyimbamu ogwakabugu tewali ngeri ndala yonna gye balikiwona okuggyako nga balokosa obulamu ne babuwa Yesu ate ne mu kulokoka kwabwe ennaku zaabwe ezisigaddeyo za kulimbulula butambi bwe bakoze bwe batalikola bwe batyo ne bwe balidduka abamu batuuse Canada si wala
amatabagayo tegakoma Canada basembedde ne basobola okubamalirawo amangu naye ffe tetuli bakola kabi kyetwakola paati yaffe yeyo bakola obulungi tetwafumba mmere ne tuli endala nabo ne bali kati kantandikirawo MC Uncle Bin tukutumiddeko Fahad Kawoya omukeze abakeze ogenda okukola kyosimboonanya wafanga simanyi bamuziika wali Salongo simanyi yagamba atya the expendable kati mwaka 2024 the expendable 2024 sebo Canada egamba etya bakugambye Bin wasemberera walya so une show yo amangu yetagwa muliro yetagwa mataba yetagwa ne Uganda yakulema kati kambulire past ekintu kiri bwe kiti kyalina otegeera kiri kimu nti buli wobeera mu mbeera bwetyo oba kitegeera ng'ate ogamba ffe twabasonyiwa naye ng'okyakolimira abantu abakukola obubi cause pastor Bugingo bangi bayogeddeko ebintu ebitaliyo solo nonyano yes gena ngogera Uncle Bintu nsomuwa ebintu osobola mukoonako ko nsomukoonako wano osobola mukoonako ne tumuteeka wano ne tulaba ne kamuddiramu omanyi babeereeyo ne bali mu mataba omusaayi gwa Yesu gummala sebo Uncle Bin eno show yiyo omukulu agambye so wasemberera so omusajja saawa zino buli wabeeraawo abeerako ko n'abantu bakolimira oba okitegeera so wakolimira ate buli anaava mu kyaki ye gwe kikirize kigaane woviira mu kyaki ye kitegeere nti oyina ebintu ebigenda okutambulirako ng'ono byayogedde oba okitegeera kozi gwokeera otya n'ogamba munno oba omanyi yayatula n'okwatula ye tayagala mwogerako omanyi pastor ayagala ne yeefula immune ye temuyina mwogerako ye yayina okwogerako yekka oba okitegeera yakwogerako bayogeddeko abakozi be bayina abantu be boogirako ennaku zino morning sheeyo yafuuka busoloti yafuuka yakuvumirako bantu eno gye twogerako ya mulokole morning show yafuuka yakuvumirako bantu oba okitegeera kati morning show weefuuka nti yafuuka yakuvumirako bantu n'otuuka ekiseera nga gwe buli ssaawa gwolaba Fadi takwata nkukyeka akyebase saawa zino zibeera saawa Fadi akutte sebo Uncle Bin sebo tuli wano ku live Uganda Eyenkya ono bamuyita Isaac Wanikeizi n'omukulu Wamala eyanwaniranga Bugingo ankidnappinze katonda wange kati ate awo wennyini wetuli tulina obubaka bwo bakuweereza obubaka ne ŋŋamba nti tujja bukubira Uncle Bin abuwulire simanyi oba wabuwuliddeko mbuzi ki eyo kanjikuteereko mbuzi ki eyampeeza obubaka owulira n'amugamba zaayo ekitala mu kiraato kyakyo nange kyegamba delete nga byewa balikodingidde baleke bo boogere sayidi emu yebeeyogera ffe twogere ne Katonda sayidi emu yebeeyogera evume nabo bakimanyi twabaliisa twabajjanjaba twabasuza twabasasula emisaala tebandibadde nakye boogera singa tebaali wamu naffe naye kubanga baaliko ku lusegere lwaffe bagamba kati katubabuulire ebifaayo kubanga ffe twali nabo nebaze mutulaga obukakafu obulaga ne mwali nabo n'ebifaananyi babiina twali nabo bwe twali nabo tebayogeranga bwe batyo bwe bamala okugenda baddembe okufuujinga buli kye baagala balimalirizanga yuda bwe yabeeranga ne Yesu ng'abanga omutumi bwe yagendanga Bafalisaayo ng'akutula ddiiro at last yeeyimbamu ogwakabugu tewali ngeri ndala yonna gye balikiwona okuggyako nga balokosa obulamu ne babuwa Yesu ate ne mu kulokoka kwabwe
ennaku zaabwe ezisigaddeyo za kulimbulula butambi bwe bakoze. Bwe batalikola bwe batyo ne bwe balidduka abamu batuuse Canada si wala n'omukono gwa Katonda. Era ndowooza ebibamba gye bisinga okubeera. Omuliro gwayo teguzikira, amataba gayo tegakoma. Canada basembedde ne basobola okubamalirawo amangu. Naye ffe tetuli bakola kabi. Kyetwakola paati yaffe yeeyo bakola obulungi. Kyetwafumba mmere ne tuli endala nabo ne bali endala. Not at all. So mukwano gwagala ofubuka yajanana nabo maze ndo bulikodinga. Sebo. Owulidde? Wasemberera ne woofiira amangu lokoka. Agambe nti nava weefiira amangu kubanga ebijja bitusende byali Uganda. Eyo eryo Sebo mataba muliro. Atikamba wulire kino ekiga kirikodinge. Nsebo Recording wali ku Uganda Eyenkya buterevu. Sebo tu recordinga. Mbandi otunire obubaka obutwalire w'omukulu oyo agamba nti gye nagenda nsobola okufiirayo. Sebo. Nfayo amangu kansubire nti Richard teyali Canada. Richard yafiira Canada. Mukama waffe nedda. Olaba yabeerako amafuta ga Katonda akulima ekikolimo ne kikwata yali okugamba Katonda akuuma omukuumi we. Teyali mukuumi, yali musibi wa ngatto. Yali wa buguwa butambaala manya. Yali mukuuma Pastor Bugingo n'alimu okugamba Katonda akuume mukazi we Richard. Taata ekyo kimenyewo. Gwe wakani ani akulondera ettayi gy'osiba n'obugwa n'obutambaala bw'ani abukulondera? Mukyala wange Sebo. Mbadde manyawo sigaalo. Nedda Sebo. Kakati njogedde ki ekibi kye mbamenyawo. Anti oli yali musajja munne Sebo. Etteeka baali sayininga. Abirya mbubba. Ekitali kibi ye bwe yasalawo. Nebe n'ekyana kino. Yes, Sebo. Sebo oli muliro. Kale ensi yonna yeetaaga omuliro by the way. Kubanga naye bw'aba nsaba ayita fire. Kituufu. Ekyokubiri mugambe teri ddogo liyinza kunkwata mbulamu bwaye nga liva wuwe. Ate omusumba ate ebyeddogo obyogerako ki? Yakimanyi kyenjogerako mugambe teri ddogo liyinza kunkwata. Nabwali saddaaka kati nabwali noonya biwa ekikere. Omukulu akuweereza eddogo. Talina byayinza kunkwata, terijja kunkwata. Atajja kweka. Ate yandineegendereza bayizao kuba inavaayo ndowooza alaba ebigenda mu maaso. Akati nakabba. Nakwata akati nenkafukako nenkazaamu. Akati akaliwa taata. Otumanyi yakamanyi. Wetwogera ku kati akategeera butegeere. Wakabba. Gwe mumusini. Sharinga video erimu bannamawulire basoloti bonna bakamutuuseeko video eno mugambe akati bini akafukako n'akazza mu busawo. Byebizibu bino ebigenda mu maaso. Ekyo bakiyita kisoobooza kigula luggi sayadizi bizaati ebizibu ebituufu bijja. Omukulu ate Ebizadde. ekyeddogo kintiisizza. Bini ng'alinga amanyi time frame y'ebizibu. Sebo tobeera nga gwabisindika. Nali ku video wano ensaba zompi ne mbagamba nga tetunaweza nakuza mwezi nga 15. Bokusa. Bwe nagenda kwongera kalunalina okwandiika Bugingo mulaga nti si mukulu. Ate era buli onagamba mbu tenti zaabise sinawayaza amasanzi bulijjo byakagwa emirundi emeka. Ebizibu bikyajja. Ye leka alwana okukakasa ensinga bwali omutuufu. Buli musayi gwonna gwe yakwatako n'obulamu bwe bwemukaabirira abunaabe nga tegutukula. Emisaayi
alina emisaayi mingi ku mukono oba omusaayi mungi mu ngalo ze. Era singa Uganda Blood Bank bamanyi bandigenzeewo n'abakuuga omusaayi gwalina ku ngalo ze ne bakuteeka ku bantu. Naye ng'omukulu akulumba nnyo kiki omukulu agamba obulimba bwonna bw'okozesa obuntu kozi mu bantu abamulumba babadde bangi naye aspecifyinzeemu gwe ate gwe yali naye mbu obulimba bwojjuddemu. Baamuma visa kati akaaba byanoonya mbirina mubuuze ku myaka 27 gye yalina ali wankunze. Visa yo yeemuluma kubanga bakuwa visa. Agambe yandiisa naye ate mulekerenga nnyo kwerungiya kubanga ne sitaani yayimbira Katonda mu ggulu naye Katonda yamukolera egeyeena. Omusajja teyandiisa alekerawo okulimba abantu nti nno yandiisa yandabirira. Nali mu maka ge nga nkola yannonda ku street. Yalonda ku street nagenda okugenda ku sorti nga maze okukola ku ABS nga maze okukola ku yanja ku HTV nga maze okukola ku Shiro. Yanja ku street oba yamala kulaba ability yange nalyoka anasula lwajja yali ampa omusala ku sorti. Programu yange yali ereeta emitwalo miliyoni 3 eya fast buli mwezi. Sorti nga nkola ku radio fast nga nkola zibulaatudde nga nkola ekyombo ky'omulidde weekend breakfast nga nkola n'ekiteeso kyo pavili program pavili nga ngenda outside nga nkola live ekiteeso kyo emitwalo 5 yayinza okugakolera ku bulamu oba abaana be oba omwana we. Abagagga ekireese obuzibu mu nsi be bantu ababadde abadde ofuuka kabaka. Kati awulira obusungu okuba nti emmundu ye teyanzita. Waliyo omukulu yalina emmundu? Musawo gyazunga nayo mugambe emmundu eyo agizeeyo ejja muttisa. Mukulu agamba byonna byoyogera oli mu bulimba bwereere osiga bukyayi obutambi obwo mbojja kwejjusa. N'agamba gwe lokoka ofe mangu. Agambye okufa mangu. Anti agambye akaseera ke bagenda okusigazaayo nga balokose kokwekwenenya bafe. Nkakuddiremu. Bini yakawulira. Sebo lwaki tolokoka? Kufa kwange taleetanga emmere. Gye yali akuwanga gyakulangidde. Yagikuwa okyali. Sente zalekanga kameza ngezimusuza nyazirya. Ngamba genda musegolete emmere nga nkwata oluusi emitwalo gyange 5 ne batazinziriza. Bali baagala nga afumbye emmere nneme kulya. Ate ku ssente zo. Ndowooza owulira obukopi obumujjudde. Olaba olandira omuntu emmere obukopi obumujjudde. Obukopi omuntu mu nsi muno ekintu kye basembayo okulanga emmere n'amazzi. Aliwulira ng'ogyeko emmere gyagamba nti yandiisa nali nzize kulya. Nali nava mu kyalo kujja kulya Kampala. Actually olaba obwo obusajja obwo bwolonye eggwanga lyaffe obwo bukwata abantu. Omanyi omuntu asobola okulaba ng'olina golodi naye ng'enjala ekuluma n'agamba leeta golodi nkubemu Rolex. Kumbe abeera akulimbalimba akuggyeko ekikyo. Nakuliza nakusuza nali mu nnyumba ya mitwalo 25 wa Nabbaale walinge wa road mayor mugende munoye Nabbaale bataliwo land road one. Simu yanzijja. Omukulu agamba sebo oli mu kuwaayiriza n'obulimba babadde bagenda kukolera obutambi. N'amusaba era nze tewali butambi bwe bakolako butali butuufu. Mwicho nacho bayinza okunjogerako nsolo kiri training nga lwaki mba nakikola. Agenda kudeeta kinti bina anywa omwenge. Muwa Guinness. Era akuwoomera. Ate ogwo si mwenge. Ago mazzi. Guinness. Si mwenge. Agenda kuleeta ki? Agenda kuleeta. Nze okuva lwe navaayo jokisi zamuggwako zirali aleetanga ku kyaki. Natulanga nfiiya jokisi ezo. Ng'otuula naye nomuyiya jokisi. Leeta ku dining jokisi ze twaleetanga ku kyaki n'aleezeta ku kyaki. Oyo omukulu bw'aba alowooza nti neno osobola okuzi
mukulu nzikamba nze siringa gwagamba nti munsabire nnyo mbadde enfudde ng'ate gwe obulya bagenda mukulu mukama we yakutuma mbadde maye yali akuyise actually poliisi mbadde nsaba poliisi ya Uganda egamba nti yateekawo miliyoni 2 ezimanyi omutemu ezikwata eziwe Bugingo kubanga Bugingo mukama we yamugambanga mukutama kati kituka ategeeza mukama we yalaba n'omutemu asobola omugamba omutemu yegundi ekifaananyi liri mukama wone yamutuma okubulira enjiri mu kibuga kituufu oba mukama yasobola okulaga okugamba nti kutama amasasi lwaki takulaga eyakukuba kati genda emulago weweteemu oyo abamu katonda abeera wali bbali oyo eddoboozi eryo kiringa liba liba wali ebbali nga litunudde bweriti kati omubeero liba limumanyi mugambe naye singa tuliraba Richard ku street omukadde w'ekkanisa gw'olaba olangira nze naye gwe omukadde w'ekkanisa gwali oyagala ennyo ng'asobola ogenda n'osabira katolwama notakwatana mukadde w'ekkanisa kumutwala ku kyaki kumusabira ng'abadde omukadde w'ekkanisa abantu bakadde w'ekkanisa bamukubeko ekimunyenye naye gwe n'otamutwala ku kyaki ng'asobola okusabira katolwama gwe n'oba ne mukwano gwo gw'ogamba nti omanze naye emyaka bwegiti nga talina na nnyumba bayinza kuwumuza mulambo gwe bagukungubagira omulambo gwa Richard gwagenda wa mu nyumba ki era mu bantu bakubira olumbe bagukubira Namayumba yali mutabani we Namayumba basiwaza abantu abavudde Bugingo tosobola kundoga n'obwolige kino nkimu Bugingo tosobola kundoga ate kaakati bwe weeraba kundoga kakulage nti omuzannyo gwo ngukusinga kati katwenoonyeeko mu myoyo wangi taata emyoyo girinnye nnyonyi ogenda kumulinga warfare ogenda speech warfare kamulabiriza utisikati otiisa nnyo naawe leka akanga UgandaEyenkya. UgandaEyenkya.